Ng'asinziira ku National Talent Center Rweza, Honorable Godfrey Kiwanda Subi alambuludde ku nsonga ez'enjawulo ezireetedde NRM okweddiza ebitundu ebimu bye yali yafiirwa mu kulonda kwa 2021. Mu kwogera kwe, Kiwanda Subi ategeezezza nti ebimu ku bisinze okuwanguza NRM akalulu k'omulundi guno bwe kuba nti baamanya ensobi zaabwe ze baakola mu kalulu k'omwaka ogwa 2021 era ne bazitereeza okusobola okuzza obuwagizi bw'ekibiina. Kimu kye tukozesezza ekibadde kinene, twamanya ensobi yaffe, twamanya we tulina ensobi ate awala bo bwali bulimba. Naye kino mujjukire President yagamba nti NUP yabba obululu akakadde kamu mu Buganda era ekimu ku kyatukuba ennyo kyali kakadde ako. Olwo bw'otunuulira ebiriwo n'ogeregeranya obululu Mwami Kyagulanyi bwe yafuna mu kisanja ekiwedde na buno almost waliwo enjawulo yanga kakadde kamu emitwalo nga 3. Kikutegeeza nti mu Uganda mu opposition mulimu abantu nga milioni 2. Ezo zo zigenda ku buli muntu, Kabe Kyagulanyi, Bobi oba Mwami Besigye yazze. So it's a constant opposition which is about 2 million people. Ono ategeeza nti program ya PDM n'emyoga gavumenti ze yateekawo okujja bannayuganda mbwavu zikoze kyamaanyi nnyo okuzza obuwagizi bwa NRM mu Buganda, era nga wano Kiwanda wasinzidde n'okulayo ebitundu eby'enjawulo NRM bye yawangudde mu kalulu kano mu Buganda, wabula nga ebibadde by'abaludda luvuganya. Ekya kye twakolako batwakyuzinga ebintu nga bino, ekisooka bwali bwavu obwali bukutte ejjembe mu Buganda wano. Tugezegezaako kyonna ekisoboka. Programu eno eya PDM ne programu endala ezibadde zireeta ssente mu bantu zituyambye nnyo okuzza abantu baffe. But n'ekirala tuwulirizza ensonga z'ettaka. Mujjukira enkaana z'ettaka ezaali ennyingi ennyo mu kiseera kiri nga tetunnagenda mu kalulu. Tugenza okugenda kalulu mulundi guno ng'enkaana zino nnyingi zikoleddwako. Yes, tezinnamalibwawo n'ennyingi zikoleddwako. Kati ebyo bituyambye okusobola okuzza disitulikiti ezaali zatugendako, era disitulikiti nnyingi eza Buganda ezikomyewo. Kuba kati bwe mbadde mugamba nga Greater Mubende ojja kulaba nti disitulikiti eya Kiboga twagiwangudde, eya Kyankwanzi twagiwangudde, Mubende twagiwangudde, Kasanda twagiwangudde. Mu ezo disitulikiti 5 ezeetoolodde awo batuwanguddeko disitulikiti emu yokka eya Mityana. Kiwanda ategeeza nti ebitundu NRM bye yawanguliddeko akalulu k'omwaka guno tebyawukana nnyo n'ebitundu kwezewangulira mu kulonda okuzze kubaawo, wabula ng'ategeeza nti obuwanguzi bw'omulundi guno butegeeza okudda kw'ekibiina mu Buganda ne Uganda yonna okutwaliza wamu. Kati percentage zino ze mulaba, that has been our percentage usual. Mujjukira nga twakagenda mu political parties, President Museveni yafuna ebitundu ebigenda mu 9. Yes, nga twagenda mu political parties. Mu 2011 NRM yafuna ebitundu 8 ku buli 10 wano mu Buganda. So we mulabanga we tulaze mu 71% gye baakasoma. It's a usual percentage that NRM gets. Era nga bategeeza kino kimarkinga the return of the national resistance movement mu Uganda beyond where we were. Actually, 2031, our target is 90%. Kiwanda ategeeza nti ekya gavumenti okujja ku internet mu kiseera ky'okulonda kyabadde kigenderere okusobola okukuuma emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga mu kiseera kino. Olw'ensonga tubadde tulaba ebintu ebibagenda mu maaso. Bannayuganda ekisooka nti newankubadde NRM tuba mu kalulu naye tuba n'obligation y'okukuuma abantu n'ebintu byabwe. President Museveni ng'oggyeko okuba nti abeera candidate naye ate abeera president mu kiseera ekyo. So ebintu by'abantu okubikuuma bikulu nnyo. So bw'aba nga baddewo ekintu kyonna kye tulengera ekisobola okutabulatabula eddembe ly'abantu, ekisobola okutabulatabula security y'eggwanga, ye nga commander in chief ayinza gata kintu kikolewe tti. Ate y'omwogezi w'ekibiina kya NRM Emmanuel Dombo alambuludde ku mitendera egiyitibwamu okuba akalulu okuviira ddala ku roadmap okutuuka ku lunaku lwe bakasuulirako. Roadmap eno yafulumanga emyaka 2 emabega nga batulaga ebigenda okukolebwa okuza obujja enkalala z'abalonzi, okuzitimba abantu bazirabe, abantu okwewandiisa bafune national ID, naye n'abo balina ID bewandiise ng'abalonzi. Tugenda mu programs z'ebibiina munda. NRM twakola yaffe neggwa ne tulonda abanatukwatira bendera. Kati twagenza okutuuka eno bukuba akalulu ng'eno yenkomeredde nga kye tulinda kimu Electoral Commission kulangirira ani awangudde. Dombo ategeeza nti ebikolwa ebyefujjo bibadde bitono nnyo mu kulonda okw'omulundi guno bw'ogerageranya n'okwo okuzze kubaawo. Obutafaanana na mulundi guwedde
kwe twali mu kalulu mu 2022. Ku mulundi guno wabaddewo kibadde kimpowooza ennyo kubanga kampeyini okuva lwetala zitandika mubaddemu ebikola ebyefujjo bitono bw'ogeraageranya n'omulundi oguwedde. Ono agamba nti mu kuvuganya kwonna wabeera wawangula akosa n'awangulwa, wabula ng'ategeeza nti kya bulijjo abawangulwa okwekwasa nti okulonda kubaddemu ebirumira. Nga kampeyini bw'ebadde n'okulonda bwe kwabadde, tulina abanene sayidi yaffe mu gavumenti abaagudde ne sayidi eri abanene abaagudde. Abantu abagamba nti Electoral Commission tekola bituufu n'ate bwerangirira nga bayise nga bakuba mu ngalo. Kaakati bwe banga bagudde ne baga nti oba erimu ebirumira, naye nga eyo human nature bwetyo bwebeera. Damascene Ime Basanjo oyo akusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.